kati abamugula bano betutemanyi obulungi betumanyi obulungi abamusasula babujingo basenyonga bakiganda kakati baveyo bagenti sibe bamugula mu video ze tukozo ngambi Elisha yasibibwa yes era wamulabako yes era ya serving obusibe bukomere ekigo myaka musanvu ekyokubiri okakasa bukakasa Elisha yaguliddwa era tukiwe mbwe katayimu ogenda kulaba bwe yali aleeta wano okugamba nti bujinga nguze yaleeta n'ennamba ng'egamba bujinga Luzias siwe kiri siwe yakireeta bujingo Luzias bwe yaleese wano ebigamba nti kayanja yanguze yaleese Bukenya tubandiza mwenna abeekumira ku Unique Media ne tubagamba nti Mukama yeebazibwe nnyo yonna olabira vidiyo eno time simanyi naye nja kugamba good morning good evening okusinziira mu kitundu n'essaawa z'olabiddemu vidiyo eno Samike gemanya gange Roland Serwima ku kamera yabeerako okulaba nga ate atukwata ofune buli kimu loud and clear. Mbebaza mwenna ababeera ku Unique Media nga mulindiridde ntero kiraba ennyo nga buli wenteekayo video egenda premieringa mu 20 minutes biki video n'oziraba ng'abantu edde kwebali babadde balinda mbebaliza ddala sina kimizabbawa naye okugamba nti Mukama abampeere omukisa ogw'amaanyi mwababukaatinga nembulaba butambula ku social media ez'enjawulo ate mmwe mbebazaamu ak'ensuso ne mbagamba mweyongereyo mu maaso omulimu gwe mukola mulungi nnyo nnyo nnyini ddala abakomentinga nga totyoboola tovuma tolina kyokola kyonna obaoliawo kirengeza muntu yenna azze kuno naawe nkussaamu ekitiibwa nekugamba weeyongereyo lwa nsonga buliwo commentinga yo guidance etuyambako abamu batugaidinga abamu batujjukiza mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala Mukama nammwe abampeere omukisa okutumirako ntumira mwenna kubanga nyinza olekayo amannya genyinza okujjukirako offhead Ntambi I don't really remember very well naye nga erinnya lityo ntumirako ku mukwano gwange Sharon oliawo ali bweru naawe nkutumirako Olivia naawe oli bweru nkutumirako Madrin naawe nkutumirako then mwenna abaddukanya Unique Media WhatsApp group mwenna mbaagala nnyo Esther Docas then Mutebi Lawrence n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala kale olunaku olwaleero sinaba kwanjula kigo abantu ogerako nyina omukulu ku channel eno gwe mulaba musumba si mupya lwansonga nali nkozeeko naye era ku channel eno waliwo video zetwakola yajjako wano ng'awa obujulizi bwe obujulizi bwe weebuli osoogenda no n'obulaba obunoonyako kyekyamusibya kyonna gye yagenda ajja bagamba briefly kuba nkimanyi nti byetugenda oba natwogerako bitwaliramukko background eyo kale bamuyita pasita Serwada naye kamuwa omukisa yeyanjule ayogere ebitiibwa bye byonna mubeera eyo ne muzalawa then tulyoka tugende mu maaso sebo weyanjule bobadde obuze ku maaso yes abalabi baffe mwenna abali ku Unique Media balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu amanya gange nze Serwada Richard ndi muweereza wa Mukama omusumba okuva ku kanisa ekitibwa Rama International Church Mutungo omuyitina Mutungo ono wa Luzira ne Mutungo oli owa Kajjansi ajukirayo ne bannaye bwe wali olina byompeereza omwana byompadde omwana ne muga agende n'agenda yeruzira kumba ate nze nkulindidde so tusangibwa Mutungo awo otuuka awo ku Serena yasinga otunda Serena w'ekigo
awo church wesangibwawo. Balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Church bagiyita batya? Bagiyita Rama International Church. Rama International Church. Yes. Obuliddewa? Tufulumamuko. Roland atumye otumala okola omugaggoze. Omanyi abagenda ebweru eyo ebiseera ebisinga nabo olumu bayitera okuyita mu mbeera nga ze tuyitamu naye olumu era sigala nti agenzeeko agira naye tomanye era ajja kutumya. Emirimu gya Katonda gigamba ki? Mukama tumuweereza. Okuweereza tuweereza ate omanye omulimu gwa Mukama tegulinga gino emirimu gy'ensi igwo gubeera gufuuse paati ya bulamu bwo nga kunaaba nti oteekwa buteekwa. Oteekwa okunaaba. Yes. Oba oyagala nkuba etonnya oba butiti oba kiki kiri paati ya bulamu bwo kulya kiringa kulya. Kati jjo tegiri mugamba nti muna ennaku zino bitambula ennaku zino tebitambula. Birina okutambula forever. Okay. Kale ekikuleese leero ekisinga obukulu ekikuleese wanoonyaako ng'omaze okulaba story emu gye twakola wano era story eyo kyemmanyi etambudde ey'omukulu gwe bayita Elisha Mukisa. Yes. Yajja n'atangaaza ku bigenda mu maaso kubeera very specific. Ebimu ku bye atalaba sho yayogerako yakola lisiti yagamba nti bano benyigira muze guno ogw'ebisiyaga ebisiyaga baŋŋamba nti n'engeri ekiwulikika nampa lisiti naye lisiti yagenda okugituwa nga yagikola dda ku Facebook y'omwaka mulambe emabega then ne video gye yali akoze emabegako so twamuleeta clarifying ayongereko tumubuuze yabadde afaaki kikyagoba era ebibuuzo yabidda walaba video eyo nonnoonya n'oŋŋamba ssebo omwana oyo mumanyi omwana oyo yakoze ekyo yayogedde ebyobulimba neŋŋamba owaayi Unique Media ng'oggyeko ekyokuba nti tuliira mu kuweereza Mukama twabisoma Mukama ekisa twabisoma ne tubigwamu bugwi so ne ndowooza nti to balance up the story nsaana okuwuliriza okitegedde nsaana okuwuliriza n'abantu bano basaana okuwuliriza story ebeere ng'eri tetwekubidde oli ayinza okudde nawoza twekubidde oludda omanyi nti Sami alinga wagira kati kati ate ffe wano buli omu tumuwa chance so kwe kukuleeta obeeko byennyonnyola naye nga tunagenda wala njagala kumanya what is the relationship between you oba Rama International ne pasita yayogerwako ennyo so abaali city omusumba yayogerwako ennyo enkolagana ye wakati ne Rama is a ministry nga yo yokka eteri under Miracle Center but omusumba wa Miracle Center nze nga omukulembeze wa Rama mutwala nga spiritual father so mu nsi yaffe y'omwoyo omuntu asobola okubeera spiritual father wo ate nga ne ministry gy'oddukanya eri wansi wa buweereza bwe oba osobola okuba nga gwoddukanya buweereza bwo naye ng'omuntu ky'omulabiramu era waliwo n'abalala bonna abatalina na buweereza gye bali mu bweru w'eggwanga biki tugeze yali mu orphanage ono n'amulaba nga taata yamuyamba yali muki nga bw'amulaba alaba taata but ye talina na buweereza alina mu dduuka so that is the way. Okay kale wali osabiddeyoko nnyo segumu kale kakati tutandike we wankubira ng'omukulu oyo alimba obulimba bwali luddawa mutuufu ndowooza njagala kusooka kwogera na ggwanga kasooka enzigyewo kano bayirawe ng'oyogera n'eggwanga waliwo abajja mu comments ne baŋŋamba lwaki twakola story eyo nti lwaki twagikola lwaki tuvuma abaweereza lwaki ki bannaye ekisooka ebintu ebyogerwa ku channel eno tebiba bya Unique Media
Yes. Bibeera byabo ababa bazze. Ekyokubiri twaleeta omukulu oyo ku vidiyo yali ekoleddwa already nkusesaaki abakola vidiyo abo balokole ontegedde yes. era yagenda ku channel ya balokole yes. kakati vidiyo yali nyimpi nimpita omuntu ahagaziyeemu kiki wakoze vidiyo sisuubira nti nakola nsobi era yajja nannyonnyola ensonga ze era mwezi ensonga zo mumuwayise yes nkumanyi era twali tukozeeko naye tekyakutaanudde ogaa nedda kanzija ntangaaze omukulu yalina obulimba bwe yakoze yes. bwetwayogeddemu naye ng'ate lwaki siwa muntu chance tukijjewo once and for all yes. tugende mu maaso kakati nga wenkubuuziza obulimba bwaliwa kubanga questions ezisinga ngenda zijja mu musajja ebintu byayogera yes. kale tugende mbadde nkugamba nti njagala kino kikola si ku lwaffe ffeka naye ku lw'eggwanga lyonna awamu n'okulabula njagala kukitandika nakulabula naddala eri abalokole n'eri abasumba kubanga olidde akantu ako koyogedde nti kati abantu abalaba unique media ne balaba omuntu ono ng'ali ku seeti tebaalaba kagambo kali akaasooka gwe kuwa muyitirako ka vidiyo ate gwe noga nti ne ka vidiyo ako ekisingira ddala okwewuunyisa yakakolera ku channel y'abalokole. That's why njagala okusooka okulabula community y'abalokole then n'abasumba kubanga be bali mabega waka vidiyo ako. Naye ombuziza ekibuzo nti obulimba bw'omusajja ono butandikirawa. Ekisooka Sami njagala kugamba nti ono omusajja nze mumanyi. Elisha Mukisa. Mumanyi bulungi era njagala kugamba statement eno nti Elisha Mukisa ekisooka Elisha Mukisa trendinze nnyo ng'omuntu eyavayo okulwanyisa ebisiyaga. Ekitali kituufu Elisha Mukisa talwanyisa bisiyaga. Talwanyisa bisiyaga nze mumanyi okuva mu komera gye baamusiba nga bamusibidde ebisiyaga. Kubanga story yange story agiddamu wano ajagala ddeyo ku unique media anoonye. Nze bali bansibidde kwagala baana b'amasomero ono ye baamusibira bisiyaga. Okitegedde Elisha Mukisa mumanyi okuva mu komera ekigo yali asavinga 7 years. Wamusanga mukomera? Yansanga mukomera. Baamusiba? Elisha Mukisa era nakugambira nakyogera naawe wano. Negamba muvuuko oyo nasooka okukola nenga nti muvuuko oyo nze mumanyi. Naye waliwo ebintu byayogerera nga kuyeganira ku page yeganira mu kamera mbuyita nko mu komera. Aya kibaleno kugamba omusajja ye ngagamba tabanga komera. Kakati nno njagala kutwala omukisa guno Elisha Mukisa we na waali manyi nti alaba kubanga eno channel ye njagala addemu ayogera ekigambo ekyo tutabeerako mu komera omuleete wano ku page nze nga wendi nkuleetera abantu nga 150 nga bagamba nti bamumanyi. Elisha Mukisa natandika okumulaba mu komera mu mwaka gwa 2016 nga bamuleese kati obuzava yamuwandika nako ne yeegaana kubanga obuzava yakolamu era. Elisha Mukisa bamuleeta bamukwata mu kooti y'empigi ne bamusibirayo emyaka 7. Kati emyaka 7 ku komera ly'empigi omusibe yenna ayina emyaka 7 tasobola kukolerayo busibe 1 kubanga obusibe buki bunene. Komera eyo liba lino mu transferring ewali komera lyonna lisobola okontaininga omuntu ow'ebbanga eryo. Kati Elisha Mukisa ku myaka 7 tasobola kujja kigo oba kubanga nekigeje emyaka mitono ogenda mu faamu n'olima. Naye yalina ebintu bye yali yeekola mu kiseera ekyo ne mu komera yali serebu olw'okubanga yalimu engeri eyo nti bamukutte ku bisiyaga ate nno n'abantu babiri bamukutte olw'okudifiringa abaana bameka babiri. Kakati mu mbeera eyo ne kigattamu obulwadde nti ye yennyini baali bamwonoona Elisha nga mulwadde. Kati ekimulifaalingisa okuva empigi okujja ekigo for treatment yengeri jjajja mukomera kati mukomera jatuuka ekigo mukomera yali for treatment kati nze agenda otuuka mu mwaka ogwo ogwa 2016 nze nali mukulu by then nga nze ntwala abasibe bonna mukomera era omuvubuka oyo golaba tuteeka ku station gy'otomanyi mukomera agenda okusanga mulimu alienise nne
kakati bagala okukozesa omukisa ogwo opportunity okola ki kati omuvubuka ono agiramu element akalinga akololokole jjukira nze nali pasita ate nga nze mukulu akulire ki abasibe bonna kakati omukulu ono okumukuuma twali ku bunkenke nnyo okukuuma eriso nga ayina engeri gyeyekolamu ng'akawolawola bw'ati kati nga serebu nnyo naye tuddayo ku point egamba nti omuvubuka ono mulimba ebbanga lyonna lye yasavinga mu kkomera lye namulaba kubanga nze namuleka mu kkomera bamalanga ne bamutwala then ne bamukola batya ne bamuzza kati nze ngenda okufuluma mu kkomera mu mwaka gwa 2019 Elisha yali akyali mu kkomera ekigo obikakasa bulungi sinze nze kati ne ku page eno neŋŋamba nti amma buli muntu yenna amanyi chairman ekigo amanyi pastor ekigo jangu ku unique media owandiike ogambe tomanyi gwe bayita Elisha Mukisa ku page kwokka tegede so omwana ono bwajja ekigo lwaki mbadde tuli ku point egamba nti ono omwana mulimba njagala kusima obulimba bwe ekisooka omwana ono bwe twagenda okunoonyereza ekyamukwasa kumaze nagasegase story okusinza ku byayogera right now ne byeyogera nga bamukwata omwana ono Elisha Mukisa ekimukwasa ekisooka okumuleetesa mu kkomera at first tekyali lwakuba nti yalidde ebisiyaga kyokka kubanga ono omwana egurupu mwe yaliiranga ebisiyaga already yalinga society etali tesobola kumuwaayo naye yina ekintu kye yayingira oluvanyuma bwe yategeera nti bano abantu babalyako sente nyingi n'ayagala okwefuula muli mu system nti naye kati asobola okubeera ndooza kabaka bano abantu balinga abatunzi omutundu okumwejjako era nze ejjukira ebbanga lyonna lye yabeeranga mu kkomera yabeeranga addinga n'ekintu ennyo ng'akyogera bwe ndivaayo nja kufuukira abantu bano akayinja mu ngatto kitegeeza nti kati alinga akyukidde guruupu so si nti Elisha ayagala kuva mu bisiyaga era nze n'okutuuka kati sikikiriza nti oyo mwana yava mu bisiyaga kubanga nze ffe twamubuuliranga n'enjiri ng'Elisha akulaga ayagala bisiyaga ne mukomera mukasi nga yayinamu gaapu yali asobola okukoleramu ebisiyaga kubanga ne mukomera abantu b'ebisiyaga baabangamu okitegedde kati Elisha ebbanga lyange lye namala naye bwe njijukira ekigambo kye yakolanga ng'agamba nti walituuka ebweru agenda kuddamu afuukire bano abantu akayinja mu ngatto bwe natuuka ne mulaba namulabira ku peegi y'okusookera ddala ngamba waawu ono mvuuka yasesebwa aveeyo yakyuse nga n'obulamu bukyukidde ddala okusooka nze okumulaba ng'ali ku peegi naye nze ng'omuntu bwe yatandika okwegaana ng'agamba ye tabeerangako mu kkomera ne ŋŋamba omuntu ono obwo bulimba obuli ku that extent kakati ne ntandika okujja ku content gwazze ng'agabira abantu atandika okukola zino zilisiti yasooka najja ye yennyini ng'Elisha nasooka n'atulaga nti ekyamazima ekintu kyasinga okulwanirira kwe kulaba nti alwanyisa ebisiyaga najja ng'ate ayina evidences kubanga jjukira yajja ayina point nga bw'agamba nti ekibiina kiri bigindibwe egitute ng'era ddala mazima gikola kitya gyekiri bw'agamba nti bano babiri bano bwe nga kyayogera kiki kubanga ye yennyini yali mu kirumbi ng'onogamba nti omuntu kyayogera ayogera kya mu nnyumba yeewaabwe akikola ki n'aleetera eggwanga lyonna okulowooza nti kituufu omuvubuka ono kaavuddeyo yakyuka era agenda kukola ekintu eky'amaanyi naye ng'omuvubuka ono mu intention ye emabega yayina nti nze nsobola okwekolerawo engeri eyange bali tebaakola society yaabwe y'ebisiyaga ne bagiyingizamu abantu bakola ssente empya n'enkadde nono yalowooza nange nsobola okuviirayo mu version eringa erwanyisa abantu bano nenfuna sayidi embaakinga emabega nange nenkola era bw'omulaba emirundi mingi ng'ajja wano mu mawulire nga tulaga minisita gundi ali wamu nange gundi ali wamu nange security bweti neyo tebagimpadde bampadde home bweti ne bweti ng'alina ekintu kyagezako ku buildinga naye ng'akozesa ekintu kye yali emabega ekitali kibi era kitwandibadde tulowooza nti of course okusinza kuba nti ali victim ate bwaba waye abantu abali victim ono ye muntu omutuufu goyinza okugamba nti asobola okukulembera okukola okuyamba which is okay naye mu mentalite ye entuufu deriyo sensi ze mu kamera teyatunulwangamu nti kubanga ddala kituufu amininga kino yali amininga kirala naye nga buli kyagezako kumininga singa kigezaako okubanga ekifeiringa ajja kukyuka era emirundi mingi twamulaba ng'akyuka abazze bamufollowinga njagala bakiddemu kubanga tuli mu kuviewinga omuntu ono afuuka atya omulimba tulyoke tukkirize nti kati byayogera kati abyesiga yenna naye yennyini ateekwa kubanga aliko ekikyamu ku mutwe obanga tasobola kuddayo mabega ne yeetegereza omuntu gwe yeesiga azze ayogera biki ebiddingana yazze yeeyisa atya twasooka ne tumulaba ng'ayogera ddala ekintu nga
kuruno ali ku kinyusi ali ku binyusi ebikulu ebye ensibuko atuwa ensibuko z'ebintu bino waje biri babikola batya n'atusimira source government ne picking interest buli muntu era government nezuula ate ne mu banking n'ebitongole n'ebiraba n'ebiggala ne tugamba nti kakati ekiddako kiki era amateeka bagayisiza gonna agenyumirizamu nga babadajjako byonna wiki is to ekituufu nti era kyenzikiriza nti ebyaddala Elisha alina paati ye gye yazannya mu mateeka ago oba mu kuvayo okwoleka obulungi ekiri ennyo emabega ekiri mu ffumbiro kakati Elisha teyasooka nnyo kwenyiga mu ntalo ezasookawo kubanga entalo zino entalo za pasita kayanja simanyi miracle center and what n'abantu abalala jjukira Elisha amaanyi ge agasooka gaali wamu ne gavumenti kati simanyi weba n'okuyisa etteeka oba awo ki ekyabaawo ngenda okulaba nga ne mu bennyini nze kuba nali mu followinga ne mu ku bennyini babadde atambula nayo ng'abakyukiddemukko atandise okuba akabaliga kati n'akuloosinga bwe yakuloosinga n'agwa mu ttiimu enkadde erudde ng'egamba nti ye driver w'ekitu kino era ttiimu enkadde erimu nga bamale erimu ba sempa erimu waliwo n'omulala awo betumanyi nti nga abakadde baduleva b'ekintu kino balina abantu bebazze nga basongako nga bagamba nti ono newankubadde Elisha mu kutuleetera sitole ekwata ku bisiega yatuleetera abantu ate nno ng'aleetera ne facts zennyini n'asiikulayo ebirombe n'omuntu yenna byeyita asobola kukola ki kulowooza nga bano bamaze emyaka gyonna ebyo tebabikwatako naye nga bapointinga ku muntu atya omu kakati we bakyuka ekiseera bakwata omuvubuka ono bano bamanya nti kakati ffe kyetukozeeko ekyaffe tetulina fact omuntu asobola okutrendinga obulungi n'ayogera n'ensi nekkiriza yono kubanga alina kyakozeeko ensi yonna kyekoze eki kati bamusaza bamutwala sayidi eno jjukira bulungi Sami omwana ono Mukisa yennyini yavaayo mu bigambo bye n'agamba nti ttiimu bweti ne bweti yatandika okumpa ssente era akikkiriza buki ttiimu eno gy'ogamba yali emuwa facilitation kubanga nakimubuuza n'agamba ye kennyini ye yatuukirira ttiimu eri n'agigamba nnyina information about this person mbu ttiimu eri teyamuwa ku ssente naye yali emuwa ka facilitation naye teyamusasula nti genda okole kino naye yamuwa transport data webutyo now facilitation for what omanyi tetujja genda mu byabufuzi bino bebabuuza bampuuga facilitation okugjayo information eno gyalina gye yabatuuka n'aganira information about this nebagamba nebalankomuwa ka facilitation bwatu wagamba ttiimu eno erudde mu kisaawo okumala ebbanga kubanga tuli mu kwogera ku bulimba obulimba bagatta bugatte mu bintu omuntu byakola ki byajja ng'ayogera naddala ffe abantu abatakeera bukumakya kulaba puroguramu emu ne tuliyakitinga tuddayo ne tusima puroguramu omuntu zonna zayogedde nti enkya newaanaaba bali ku peegi eno tujja kuleeta eno tugigatte neno tumugamba amazima ge gali luddamu omuntu y'omu yakubako omupiira gwo gwasooka gwali right newankubadde nkugambye nti nze ng'omuntu amufolowinza okuva ebbanga ng'ate mumanyi from prison ekigambo kye kyayogera ng'ali mu kkomera yagamba nti abantu bano ndi bafuukira akayinja mu ngatto ekyamazima yakola ki yakifuukira wakati mu kufuuka akayinja mu ngatto ndowooza Katonda afunyemu n'omulimu ndowooza twani betugamba ye pulezidenti wo abadde asinze ku male ne bali ababadde beyita ba pulezidenti w'okulwanyisa ebisaala kubanga bo baapoyintinga mu muntu kakati ono yakuba sisitimu era sisitimu gyakuba teyeegaana sisitimu erina nekijo n'agikuba n'agyogoloza nga bw'agyogolozza abadde successful kakati bw'omulenzi ono atandika okutandika ojjukira bulungi nga yajja mu mawulire n'alivyuwingako ne ssente ezaamuweebwa omusumba omu gwe sijja kutya kwogera Bujingo n'ateeka amawulire n'agamba nti ne Bujingo yampadde zino n'alaga ne ku simu ye obijjukira omwana ono y'omu atulaga nti ne sayidi eno gyali mu kwanika olwaleero yamugula ssente kubanga nze kye nalaba ku media yo ng'agamba nti bulijjo mbadde engulirirwa yasooka kulaga sayidi eno mbu yamufacilitatinga n'akuloosinga bano bamufacilitatinze okwogera amazima kubanga ono yavaayo nga Yesu w'amazima ku bisiyaga tulwanyisa ebisiyaga gavumenti emufacilitatinze akyogedde lunwe
ne bano bamufacilitatinze okulwanyisa ebiza y'omu n'agenda n'akurosinga n'adda sayidi eno eri ebisiyaga byagamba nayo n'abeera facilitated nga we yatulaze bwino gundi ne bangulirira nalabe almost 20 million 40 million bano banguliridde kati ate ndifendinge nti bo tebalina biki ono ye hero gwe tulina ono ye hero gwe tukola ki eyasiikudde ebirombe by'ebisiyaga biki bana emunatusonyiwa atukyusiza ku location wali wadde ebitutawaanya entugaa tukyuseemu kubenga ate mutufuna loud and clear kakati Serwada omusumba njagala mmanya obulimba buli ludda ku mwana kubanga omwana wajja n'agamba nti bangula nkozesebwe naye nalabye nga kye nali nkola tekyali kirungi naye amazima geegano abakoze ensobi no omuntu wagamba nti bangula nkozesebwe naye kati amazima geegano okusooka twalaba peegi ng'alinga agamba nti ayogera mazima ate mu mazima ago kali kenkugambye nti ne tubaako ke tugamba nti waliwo abantu betumanyi kubanga we tubaga nti ani yakugula era ani kwegamba otula sayidi zombi ezimuwa eri gurupu gye nkugambye nti yaliwo okuva emyaka ng'omwana tanaba kujja gye tutandikirako okulaba ng'efacilitating omuntu ono okuleeta amazima but mu kkubo ne tulaba ng'abuze ne tukomawo ng'ate gye twandibadde tulowooza nti gye bamuguze okuleeta amazima ate gyadikola ki gyadifendinga bamufacilitatinga tebamugula kubaako kukyusa information yeno bo bamuwa information ye gye yalina bagiteekamu ssente bagamba katukuwe ka data transport naye tebamugamba kukyusa nkitegedde ne tumugula kummwe mwagula akyuse nti balage nti bano abaali bavuddeyo abalumiriza muzeeyi nti balimba naye ng'ate baali boogera mazima era kyakkiriza nti yakikola era mwali successful nti yatudifendinga bukyakakasa nti twamusasula atudifendinge akyusa amaki amazima kati gwe twasasula kati era yavuddeyo ng'ebbanga liyise ng'alaba nti kakati tuba tugeze amazima asaanya agaddeko nga kimulumiriza manyi wookola ensobi ekutuula ku mutima nga ddala nga wategedde nti walimbi kakati sami kati kyamulumiriza naga kati kankomewo njogere ekijja kijje naye jjukira mu bigambo by'oŋŋambye oŋŋambye nti omukulu ono bwe yali ayogera ebyo yalina televisioni gy'aliko oba yalina seti gy'aliko ate nga yabalokole ng'ayogera biriwa biri nti gano ge mazima ka vidiyo oleka omuleete kateekebwa ku chano y'abalokole kati sami omanyi olwo ebigambo tutajja kunnyonnyola nnyo tukirage bantu njagala oddeyo onoonyereze seti kwe yatuula ku mulundi guno ng'akomawo okwogera amazima yali seti ki tu amazima ge twali twagala okuva ebbanga lyonna ge tuludde nga tunoonya ono omwana yali atulazeko ku mazima era nsuubira ge mazima gemu ge tukala ki ge twagala tumanye nti kati gano ge maki ge mazima ge galiwa sami yajja n'atulaga ebibondo by'ebisiyaga ng'abalala bonna babadde batulaga basonga mu bantu ye n'atulaga ebibondo by'ebisiyaga nga maki mazima ne ku mulundi guno tumaze emyaka gyonna buli mwaka oguyitawo buli we giyitawo 2-3 Robert Kayanja wabaako engeri yonna ebbuuminga mu ngeri emu obwamu mu kirabo kye nga wabaawo tiimu ejja okumuzikiza ng'egamba nti oli muli wa biki sami nedda saagala kivugira mu sayidi eyo naye buli wangeza yali abadde nga si w'amaanyi waliwo baga nti kati omuntu asusse omanyi mbadde nga tumaliriza nkulage kubanga waliwo kyenja okukulaga mu maaso awo naye kati mbadde njagala kukulaga lwaki buli kaseera bano abasajja babadde basonga buli kaseera tuba tugamba ekigambo kimu musobola okwogera ebigambo ebingi bino naye lwaki temutuleeterayo ku mazima era ntugamba nti oyogedde gwe wenyini okyogedde nti omwana ono bw'amala obbatuukirira n'abagamba nti bannaaye neibi nange mbadde mbalaba nga mwogera bulijjo naye mmwe muleka tomuyina maki nze ndeeta ki mazima ate nkugakasiza nti ono omwana ayina amazima kubanga agatulazeeko agakozeeko ensi negakola ki ku mulundi guno sirowooza mwana ono kujja mu kamera na bino birisiti byajja nabyo n'agamba nti nze mbagamba bwe tunulya ekkanisa ziri ebisiyaga era wootuna mu lisiti zino agamba atya wulira statement ze nze nkulage nti mfolowinga yagamba
wamubuuza gwe wenyini omugamba nti oleese bwino abantu sajja bana bale nagamba lisiti njirina ate sigifulumiza leero nina bwino noga nti mutuwe nagamba ekkanisa eno eri ebisiyaga Miracle Center eri ebisiyaga watoto eri ebisiyaga bwe yamaliriza Nansana worship center eri ebisiyaga Fanero eri ebisiyaga bwe yamaliriza Mutundwe bali ebisiyaga bwe yamala nakulaga bwino gwaleese nti Mutundwe eno ekigiriisa ebisiyaga buli lwa Sunday galawo nejja netule wakayanja newuliriza enjiri jotosobola kuyisaamu maaji zobera nga nkwatagana naawe yes nenga bagamba goli mubbi yes zetibasobola tezisobola kuvayo nenganze siri mubbi kakati Sami diro ebapuruvinga kubanga Sami nze solokera ku macha nenkyogera bulijjo Sami oyo gomulaba wa Unique Media mubbi diro ebapuruvinga nti Sami mubbi oba bino byeriko simpalana dwe balikeera polisi nekwata Sami negamba nti ono Sami wuno yabbe entebe ya gundi negundi bamukiraiminga ku ntebe eno otegedde dwe lunaku lwetugenda okakasa nti Sami muki mubbi naye ebisigadde byonna bagenda kubeera palakase ono omwana abadde ayina facts lwaki mwesibako nti mulimba muzimu ayina kolo yali akoze amazima n'agatulaga ne bagatulaga nti kikino ekirombe kibadde ky'abasiyazi anti ku kino kyayogera kati right now ali ku musimbi omungi ogwa mukulu Senyonga mukulu ali kumuzibwa kuba wali abalala basajja batusijja baga tebayina sente nabo benyini sente zabalema okujjamu kati ali kumusimbi gwa Senyonga ali kumusimbi gwa Kiganda sagala amalize yogera je wano sagala palapase kusheno tu Sami omwana ono yagulirirwa twamugula so ekiri mwabe side oyo side eri wa muzeyi bamugula kubonna kubamugula wawuliddeko muzeyi nga yamugula Sami kankugambe olwalero Robert Kayanja level gyaliko Robert Kayanja gyaliko nze Kayanja tasobola nakundowooza nako tanza nagamba nti oyo omuntu banna mulengirako mu kibiina nga atudde nesobola okutta olunaku lwange njijje njogere ku lulwe eyo level gyakola ki newe kiba kyetaga tu facilitate umanya bulu abantu abatalowooza bo bayina sente zaabwe si kutalowooza bayina sente zaabwe alowooza maybe to defend oba mayimuze ba kubanga omwana ayina obujulizi yabuleeta wano mwana yaleeta obujulizi inagamba gundi yampa era naawa ne gundi which is true oyo yamuwa kayanja anti agamba omanyi nze njala nnyo kootinga bigambo bye Sami sokoleka bwino gwe yampa alaga message transaction message yes ezamuwerezanga sente akaziterayo abantu agamba bano bakola ne MCC era yangamba omu simanyi linnya nti yakola ku bya finance Sami kagambe ebigambo bino kino kye kigenda okuluisawo ng'ensi ebuzaabuzibwa Miracle Center eyina account yes Miracle Center account Miracle Center bwebe kuwa sente on occasion oba ku kintu kyonna kiba documented nti Miracle Center ekoze eki Miracle Center bwe kuwa sente Kayanja abakoze eki member wa Miracle Center oba omuntu yenna kubanga bano ba mafia this is the business ya mafia nga obiraba mu government nti omuntu asolokera nga wa NRM nakera najitunda mu nupu omuntu yenna asolokera nabayo nawo omuntu sente but tosobola kukitaminga nti Miracle Center yampadde sente era that's why abaana bano nze mbasaasira kubanga oyo mwana asobola ofuna ekizibu mu just kigambo kimu kyokka bakubuuza ekigambo kimu mu kooti Miracle Center yakuguze naye yali very specific yagamba bantuukirira ne bampa sente yes nga bayita era amanya n'agoogera n'essente n'awaayo n'ennamba z'essimu yes nabira bulungi yagamba nga omukulu ng'omukulu ayita mu bano era ekibuzo kyange kyali nti lwaki nanga nti ono yakulira oba finance byanyonyola yes question is abakulu bano betwalaba bakale saafuna mukisa bafuna yes. simanyi naye saafuna mukisa kubabuuza zo sente baali bamuwazaaki nsinzira ku message gye yaleeta nalaba nze kati kanfuneko omuggo tewabafuna nze nafunako omu nga ali ku media ye Bukenya media
bwe namufuna ku media ye naye n'aleeta evidence nti ono omwana yakola ki yali yamusaba kumuyamba bye n'amuwa okumuyamba bakole videos zaabwe naye ono yalaga ono kyagamba nti bali baafuna facilitation bamuwe yagamba nti nze nafuna mu makubo gange eri abantu abalowooza nti ekyogerwa ku Robert Kayanja si kituufu bwe bampagira olw'okuba nti nyimirira ku lw'omusajja ono bwe balaba omwana ono ne baga nti oba yeetaagayo need leka tumukole ki ekyo kyenfuna kwani kwomu kubanga yalaga gundi nyingi Bukenya wagamba era wogenda ku page ye bwolaba naye agamba nti nange nkuyise ku set komawo obanga sina video nga gwonsaba obuyambi nze sikusaba nga ku buyambi nga gwonsaba obuyambi tukole ngogamba nti kyokola kituufu abantu bano baki bayayi that's why nkugamba nti buno bulimba okujjako bwetaaga omuntu asobola okutwala obudde ne yeetegereza Bukenya wavayo singa omuleta ku set eno noleta n'omwana oyo ku set Bukenya naye agamba Bukenya y'omu ku bantu abagulirirwa abasaidi yaffe abamuzeeyi abakozesebwa okuwa omwana ono ki okusinza ku statement ye nti bano be bantu bakozesebwa Bukenya n'abantu abalala byakola ki naye kati tulinawo omu Bukenya yagamba ate nange sikera nkukugulira wabula gwe wajja ng'onsaba nkuyambe nze mukuyamba abalaba media yange bwe balaba nti ozeeko ku platform ne bamanya nti olinayo ne problem ey'okuyamba ne basindika ssente ng'abantu globally abamanyi Robert Kayanja eyo ye statement so ogamba Bukenya ku media ye agamba omukulu ono yagendayo nga alina kyayagala kumuyamba ki Bukenya agamba nti omukulu ono bw'alaba Bukenya nga akola omulimu guno gw'okudefendinga muzeeyi mu ngeri omu oba endala agendayo ng'asaba obuyambi ayagala first of all ayagala Bukenya amuwe platform naye amwongereko ku ki ekigenda mu maaso ku side nti ddala kifu muzeeyi bamulwayiriza kati mu mwana ono olw'okuba yali ali famous ennyo mu nsonga eno abantu abalaba omwana ono ku page ya Bukenya abantu abaagala Robert Kayanja batandika okusiima okwebaza ate Bukenya nasanga nti omwana ono yalina ekiki olwedde obuzibu financially okusinziira ku ki era ebyo bigambo bya Bukenya era ne Bukenya agamba bibaakinga n'obukakafu obwa audios ng'ono amusaba mpaayo omukisa so sinti yes so sinti Bukenya ye yayita omuntu ono tijangu tukugule otudefendingire yes ono omwana yatuukirira Bukenya so si Bukenya yamutuukirira tudefendinge nange nkirabe ng'abantu bano balimba neze nina bwina akusingako then bawero wisha abaludde nga balaba Bukenya akola omulimu guno essanyu lyabwe be bavaayo ne bakola ki ne bafacilitating omuntu ono so si miracle center nedda kitu kinonyo kanonye ku Bukenya unonye nani nagano okubira Bukenya omunonyako ku bintu bino atwagala mazima naye kanonyeko waba Bukenya agamba mwana yamutuuka twagala tumanye sente zino zijja zitya Bukenya sima balolandi we nonya ku Bukenya onfunirawa wano katunonyeko ku Bukenya katono onfuna wano sebo ate wano ogamba otya eyo taata yendi bampita Samike ndi wano njogerako ne mwambi Bukenya taata Bukenya Media International sebo ndi wano n'omukulu yazze okubaako byattaanya ku nsonga z'omwana story gye nakola eya Elisha Mukisa simanyi oba wagiraba mweyayogerera ebingi n'akola ne lisiti ye omukulu agamba alina kaakoonyeeko ne ŋŋamba nkunoonyeeko ekisooka nga tuzzeeyo ku Elisha agamba mmwe igwe n'omukulu omu gwe yayogera mukulu Kabaata mmwe be bayisangamu ssente okulaba nga mukyusa obujulizi abaana be baali baleese ku Pastor Robert Kayanja era yandagako ku zi message za ssente ng'emu eraga enamba eno gye saakakasa naye ng'emu ndabako erinnya lya Nelson Samuel
nga gwasindika ssente. Ekisooka kituufu omwana ono mwaba ali mu ddiiro? Omwana oyo namuweerezako ku ssente naye zali teziva wa kayanja. Ssente ezo bye tukola vidiyo twasobola okukera ku makya n'akookyayo oli n'akookyayo owe yakuba munnange wankoledde vidiyo webale kukola mulimu ogw'oyo weeyongere mu maaso. Manye abasumba abo balina abantu be bakoledde ebirungi bangi. Abantu abo ng'oluusi bafulumye n'eggwanga. Kati omuntu oyo asobola okubeera eyo nga yakolebwako oba yasalibwa yateekebwako omukisa. Era olaba ono omukyala nnamutoolo tugamaze okugwa mu yes ndamulabye n'addayo naawe obujulizi. Wabaayo omuntu ng'ali eyo nga ye omuntu oyo yamutuusiza waali. Era omuntu yenna amwogerako oba kirungi oba kibi awulira bubi. Kati oyalaba nga nze nvuddeyo okuwa analisisi yange nga nkuba tuli mu baana. Abantu abo batisobola okuba nga batandika okumpaayo kasente. Kumpaayo kasente omukulu Elisha mukisangiri naye gyali nti mwagazi nnyo wa ssente. N'alaba nga vidiyo nzikola ye n'alowooza nti nina connection kubirako ssente. Nankontakiti nga ye yennyini oyagala ne kyati nzikuwa nti yatandika yennyini. Ani atuukirira ani ku mwenna? Ye yatandika kati ye mugamba akolaga ekyati nga nze mugamba Mukisa ye oba asobola oggikuwa yajja ewuwo yantuukirira n'akyati nga nanneyanjulira kubanga zinali simumanyi namumala nze ekisigge ebikoze bitya kati nabivaamu naye nange njagala okuba obujulizi ku nsonga eyo omusajja we bamwaliriza kintu mponekitugeko ne mugamba omuntu gwongamba nze sirina nnamba zibasimu yennyini nansimbikira ennamba ya pasita nansimbikira eya PA nansimbikira n'ey'omulala kitegeeza nti kati yaŋŋamba nti yali akubiranga pasita nga takwata ng'amuweereza WhatsApp taddamu. Ani yali aweereza Elisha? Nti amudifendinga ku baana abo kati ayita munzi alaba nze nkola vidiyo ezidifendinga ayita munzi okonekitinga eyo nti tukole afune ssente. Nze ne mugamba ekintu kimu kyolina okukola oba oyagala kolanga nze wekola vidiyo oli wasanyuka yamugamba nti noono waali naye mwokya eyo ze ssente ze nezijja naye nemuwaayo nadde ze najjanga lisi ze namuwa kubanga nange ge mukozi epoloni ekimanyi kintunda mmotoka okuloza mba mwawuzi. So bwebityo ebyali era kyati eraga nga yatandika yampeereza ennamba ezo netukwatagana naye era mu ntandika mumuweerezayo nesente okumusisinkana ayinazebisi oba ebyo ne byonna nga batalina agamba talina ssente ataŋŋamba afandingibwa okuva mu state house ng'ate talina ssente. Ebigambo byo tebikwatagana ebigambo by'omwana oyo tebikwatagana toyinza mwesiga. Newuunya abantu lisiti abagisaddemu nnyo ebirowoozo ne bagiteekako nnyo obwongo nti lisiti apulumiriza lisiti nga ddala bagamba nti ntuufu nze ndi wakanya si bituufu. Mu Uganda mulimu abaminisita ebyomwebalire babiriza ddala naye lisiti y'oyo omwana kyagamba nti abonabona baamulyako agamba nti alina obukakafu yasula nabo n'amanya nti balya simanyi ataddemu abantu abavunaanyizibwa yeekoledde ekikulu ekitawanya omuvubuka oyo kyekimu kubanga wamala okuva otumala okukolagana naye buli omu abula buli omu asirika kati ye yali funded okuva mu state house yatugamba sina bukakafu ali funded okuva mu state house nti bamupansirira ennyumba ekolanga lihabu nti akuŋŋaanye abaana bonna ababadde baliibwa n'ababirya babakuŋŋaanye babaweerawo obuyambi era bababuulirire babiveeko era n'aŋŋamba nti bamufacilitatinga n'agenda ne mu masomero abuulirire abantu ebisego ebiri ebyo byenkulayirira tabivangako obukakafu obulina bukenya era nyini namugamba abantu abakusibyeko nti obulemeddemu olina kukola ekintu kimu bakakasi nti nino wabivaako wasa namugamba kodde wasa n'agamba atya kuddayo okukugamba nti oli ensiyaga ngaowasizza okay kakati
okunyonyola linda mukasa esibonyabonya omwana oyo bwavu tusirikiridde ebbanga eryo lyonna lyonna yajja ku mulimu ewange yatuuka na ssaawa 2 za kiro ngenda okulaba abantu bagamba nti ono akuyita waliwo omuvubuka ali akuyita nga ddugala litya nga talina wadde 10 nga nakasabatu abonye enfuufu nga atambudde okuva ekaweetu paka ku matini biseera ki omwezi nga gumula kitundu emabega mukama sikyawala nnyo naŋŋamba bansiba badde mu kkomera kisite kyampawadde 10 nkuba essimu tebakyagala kukwata ssimu zange bali bamwambo ne security bonabona ne babijjawo n'ennyumba ne balekerawo gisasula kirandi roodi n'amugoba mu nnyumba naŋŋamba oba yaddakawo empeeyo nerabiremu ekifo gyafuna akayumba ndoza kantwalo ng'esatu naawe leka ate kati kukonjera ennyumba z'emitwalo 3 zikyaliyo naŋŋamba kubanga endereka gye namulabamu n'obugato n'obusapatu yayambadde ennyumba teweza n'emitwalo 5 kubanga omuntu yakava mu kkomera bagenda ate osasula ennyumba yamitwalo 10 nga wakava mu kkomera sente wazijja ziba teziriyo zeŋŋamba yakava mu kkomera saagala kumanya era weyanyumiriza naŋŋamba nti ne sipiika yamwako $5 million sipiika nze namuyamba okuyisa etteeka kiseta zimalira mu kweyerusa byayogera nemugamba omuntu yenna wakubanga ku ssente ze n'oziryako nga talina kyomukoledde nenge kitiibwa naninga buliyo omugaati naye yalokoka ani yalokoka Elisha Mukisa okulokoka kutya nti yalokoka yaŋŋamba mulokole oba omulokole yandiyogedde nga amazima omulokole tabeera saidikena saidi nafulumyako odi abantu bagende okulukanya midia nawe genda ozirabeyo esebo nafulumya audio gye nayogera nga ambuulira byamba ng'era nkuutira ntibambi kyondikoodira nga tunyumyamu bunyumya infact nalaba omusajja oyo nga agenda alyena okunkulu agenda kuteera lumwazi anfuukire ekirala nga sirina defensi olumu nafuuse ojjukira ebiseera bye yagenda nesibako nnyo tugende batusente batukweta nga baŋŋamba mugamba oli omukazi simusabira ku puleesa kubanga teyatuwaako mulimu okukola ki kola naye jasiti kasiimo kati wankubira essimu nemmanya nti byagenda era okuŋŋamba nemulikoodi okumaliza kika 36 nambuulira byonna byonna abamutuma diimu ze bakola balina whatsapp group bamuyombesa ng'abiŋŋamba ebyama kati bw'aba yafulumya ebyama ebyo ng'agamba nti pasita kayanja waliwo abamulwanyisa ate essaawa zinagamba bampanga ssente ate ngombe pasita Ssenyonga anti kati ng'omu abamuwanga ssente yakolanga mu ntandikwa ngagamba pasita Ssenyonga yantuma lwanyise pasita kayanja kati omuntu bwatyo taba mulokole kituufu nakiisa mukamwa just anoonya ssente anoonya ssente era kale essaawa zino nemukubira lwakuba saagala kwogera naye namupulokinga nali mukulikodingi nemugamba muganda wange ebyemiri byayita munenagati omanye kiiga ebyo anti nagenze ewa pasita kayanja natuwa ssente tukole oyagala mmeka wandimuwulidde nali mukulikodingi muwulira nti gweyogerako kabwamuwa nange essaawa zino ssebo kayanja mpulira nange okusinziira ku bigambo ebinjogeddwako nange negomba okubanga mutuukirira nange ampeko ssente naye oli pulezidenti mulamba tatuukikako era namukwata mu ngalo ku vidiyo ne mugamba sente zo mwazirya nga munnaye nebale kulya kasente ate kati azinoonya weziri naye tazitolina kubanga neeri gye yali azijje naye namwononayo oli mubi nnyo ngamba kubona abamuwa sente ajje ku ccano yayogere andi we nafulumya odiyo ng'ate yaboogererya amafuuku ate bakyalinza omwesemberezi kyogamba bamwokyabokya okujja ewange yafunire ddala sente yali bubi ng'anoonya otwolwo neyaŋŋamba olwo n'omuntu eyampandikira message ku tiktok alabika weewa pasita kayanja naŋŋamba nti omwana oyo yazze yajja ku kyaki yaffe mu wiikingi emu emabega wiiki 2 ng'agamba mbu ayagala kulaba pasita kayanja kati omwana oyo ne tumugamba olina appointment ne pasita kayanja nti nedda
njagala mulaba ne bamugamba bw'oba tolina appointment naye kitujja kukkiriza kola ki kumulaba bunaavaawo ng'ayomba ng'agamba ngenda kubalabisa bunaayambuka bunaagenda abeewerera era bwe balaba vidiyo eyo tebeewuula baamanya kale Bukenya weebale wali mukubidde essimu n'omugamba nina ddiira evudde wa pasita kayanja naye ogenda kukyusa otya ebigambo bino nasente nyingi ziraŋŋambye gwe n'omukema Bukenya waliwulidde ebigambo byayogera olina kakasa nti noyogera nambwa oli nambwa nawe obuye kale Bukenya weebale kale oyo ye Bukenya Bukenya media bwe yayogerwako nti be bakwatagananga ne Kabaata okola emirimu gya pasita nze nno mu bino ebintu byonna nandi nyuto ndi makati wano buli kyempulira kiki kipya naye kati ekibuuzo kigenda kubeerawo ekiti lwaki kino nkibuuza ggwe kubanga followings omusajja and omutwala nga spiritual father lwaki mwaka ku mwaka buli luvannyuma lwa myaka ebiri kubanga nze nawulira nagoberako story ya Sempa nga ndi muto pastor Sempa pastor Male oba ne pastor Chazi ebiseera ebyo I don't remember bulungi basibwa babasingisa n'omusango bakola community service something like that lwaki muzeeyi ngawe muyita Pastor Robert lwaki kino kye kimwogerwako all the time lwaki tavaayo once and for all n'akola statement wampulira gye bamusaba tivaayo gwoba ogamba tobiriimu kola statement sikulya sikola ki mu Luganda ne mu Luzungu bana uli ambasa kiganda bawo yamugamba ne nono yenyine Elisha we yali wano yangamba gwe sami woba wakana kale kubentadde ku lisiti bonna wabeewa avaayo kala akole video siwagira ndoza sami ekibuuzo kino kikulu nnyo lwaki mwaka ku mwaka kubanga tebamugambako kirala eva kibaawo era omuntu atuddeyo yandirowooza nti ebyaddala omuliro gulabika mweguli mu kyaki kubanga smoke tugiraba first of all nyagala kusooka nga sinaddamu kutta kibuuzo kino direct nyagala kusooka kuddayo ku kigambo kya Elisha kuba kati Elisha nze ninako kyemukkirizaako nti ayinayo ebintu byayogera nga bituufu ddala ku nsonga y'ebisiyaga bwe yali ku site wano yagamba mu lisiti ye gye yakola yagamba nti bano abamu lwaki bali involved mu bisiyaga waliwo abantu abali mu makanisa gaabwe nga bw'obeetegereza kalakita ennyamba n'ebisigadde byonna bali babiki pini biki bali babisiyaga nga njagala gambe nti nno pasita Bugembe ali ebisiyaga direct ye mu ntandikwa yagamba abali ebisiyaga be bano pasita Bugembe kyokka waakuleetera mu kwogera kwe akulaga nti mu kyaki ya pasita Bugembe mutuulamu omuntu ali ebisiyaga nti ekyo kikolifinga Bugembe okuba omuli w'ebiki kakati abantu nga pasita Kayanja lwaki mwaka kuki ku mwaka kyekibuuzo bw'otunulira abantu bw'oba oyagala kufuna ansa eno bulungi sooka otune mwaka ku mwaka ani abadde amusongamu society eyina beegoberera nedda society ffe tugoberera katulayo tuli wano kubanga Mukisa yayogedde ekintu Mukisa kati yatukulembera byonna betwogera tuyogera kubanga Elisha yakoze eki in response of ebigambo bya Elisha otegedde kakati bwe wabaayo abantu abagamba nti pasita Kayanja ali ebisiyaga bakijja kwani balina kwe bakijja ani gwe bakijjako tutunulire gwe bakijjako ye gwe bakijjako ye buli mwaka ku mwaka balina kye bamwogerako kubanga buli musumba ku bano buli mwaka balina kye bamwogerako nkuweeyabamu mwaka ku mwaka bagamba nti bujingo mwezi ekyo mwalufuula luyimba si luyimba era naye mwaka ku mwaka era tujja mbuza lwaki mwaka ku mwaka bagamba nti oli mwezi naye ate tugenda okulaba nga mu bokyogera wabaawo n'obujulizi nti enkya yali bawagundi kakati ate w'amakula nga evidence ekola etya weeri bwe bagamba nti mwaka ku mwaka kiganda bakwogerako ki oyagala nnyo ssente ekirala naawe oli nki
nedda buli muntu ku mwaka mbadde nyala kulaga bantu aboogera waliwo kye bakola batya kye bamwogerako kati Robert Kayanja buli mwaka ku mwaka bamwogerako biki bisiyaga naye mwaka ku mwaka ani yali avuddeyo n'atuwa evidence kubanga mwaka ku mwaka bakimwogera bali luddawo evidence bulira gavumenti yakamala okuggalawo ebirombe by'ebisiyaga nga tufunye obujulizi nti bino birombe bya bisiyaga mwaka ku mwaka twagalayo omuntu omu agamba nti Robert Kayanja buno bwe bukakafu ulira kakati abali mu kati leka nkweyo kino abali mu kkomera bagamba nti Robert Kayanja abali ebisiyaga so ekiri kakati njagala kuwa tunaddamu ku seti wano njagala kuwa obukakafu nga bali mu kkomera dokita akakasa nga tebabalyanga kuwadde ku bisiyaga dokita naye bebo betuinako mwaka ku mwaka betufuna ng'obujulizi baba banjawulo mukama wange kakati kale katukozeseba kale kati sami kati bedda tubireke tugende ne bino ebiriwo mwaka ku mwaka tugambye nti ono kye kimwogerwako kubanga tebalina kyamukubisa njagala kugamba nti bano abasajja basennyonga bano abasajja bagundi bakiganda bayina entalo ezaabwe naye ono omusajja alina kyeyazimba ate kati genda kugamba Sami lunaku lwe tuliddamu okujja wano nja kulaga ono omusajja buli bamwogerako ekintu bwe kito mukama amukozesa ebintu eby'amaanyi kati ngenda kuwaayo buli mwaka gwe badde bamwogerako ekyo waliwo ekyamaanyi kyakola that's why ono omusajja talina budde bwabawa era ensonga lwaki badde ogamba nti lwaki ye tavaayo n'akola ki nayogera tosobola ku actingira wulira tosobola muli bawogizi ba byabufuzi ne Boboyini bamugamba ebbanga lunayogera kino abagamba sobola ku actingira ku magezi gammwe byengenda okwogera Sami Kagambe anti wulira Sami Kagambe buli lwolikeera ku makya n'okkiriza omulabewo akudriving gwe muleka aleete bukakafu that's why ebbanga lyonna kati Kagambe abantu abali smart booto ligenda kudda mukulaba mu nsi eno one of them is Kayanja why ebbanga lyonna Kayanja lye bamwogeddeko yetadda ku platform ye nayogera ebyake akola byamagera alinga Yesu bamwogerako nti oli mubbi simanyi nabbi wa bulimba nga yayongera kuno yalaga matrix yadda era matrix era simanyi muzeeyi wakola teso biki wena ne matrix amupula buzo tayinza nagizaako yasoka na twetonde yatuga bannaye matrix eno onayogera no matrix era ndoza muzeeyi ko simanyi bayambalira kabadikano kali kafu kubanga ebbanga lyonna ali akoze eki yarase omusajja omulala omu goto ligenda kulaba era goyina okutya bamuyita Serwada ebbanga lyonna pasita Serwada mundeeba yavumibwa bujingo ensi yonna neekyululira naye Serwada nga wakeera kazindala okubula enjiri yawubabuulira bigasa baki bantu era olunaku lwe yavaayo okubanga akyokera agamba nti Mukama yaŋŋamba nti mukusirika mwe muli amaki amaanyi gange ebbanga lyonna ensi evuddeyo ng'erwanyisa mukwano gwange wafanero Lubega ayogera kintu kimu kisa abalwa Katonda abawadde ekisooka ogera ku bibi ku biki ono kamuwe ekisooka ogera ku kubanga lwo omuntu ayogera ku bino ogamba nti ekyanfudde kennabbi omuntu ekyankoze eki nga Katonda amuwe ekisa ekyogera ku ekyo leka noono Katonda amuwe ekisa kyogera ku kisa nga gwotegedde obubiibwo wakyaliwo ekisa ekyamaanyi buli muntu Katonda yamuyita mu ngeri yenjawulo tosobola ku actingira ku ngoma ya mulabewo nti ono wanakogerako Sami wanakwata ka unique media nagamba gundi ali ebisiyaga ng'ovaayo ng'odduka ebyo by'abantu abatali sijja basajja basumba simanyi batu bayite bantu abatali intelligent tosobola actingira gwereko obujulizi bukole butya kati gambye one Sami lwe tunaatuula ano ngenda kukuleetera ekiri mu kooti right now ku musango gwawabirwa abantu kubanga abantu tebafollowinga bino bo bakoma ku bino ebya media ne bakoma awo omusango guli muki guli mu kooti waliwo n'abantu abali mu kubuzaabuza abanavuukawo kimanyi nti bano baali bakozi ba Kayanja babba ne ku kyalo babase emyaka 7 badde okimanyi banavuuka babbi be basiba nemukomera emyaka 5 7 ante era mbu baba bakozi be ebbanga nampulira era oli wabatasabira ku church abamukozi kufa which is not bad kakati Sami bano nemukomera wulira nemukomera bali mu kubakweka bagala na kubatolosa ku kibonerezo kiri nga tekirina ggwayo anagala omutolosa batolosa mafiazi bano basennyonga kati Pastor Serwada kankubuze yekibuzo
naye jjukira kiri baba bakebera baluwa ya dokita ekola ki ku bonna abakiriminga nti kayanja abali ebisiya tekuliko yali alidwa wadde at least si kayanja yamulya tekuli wadde alinga ono Elisha kubanga Elisha n'omuteeka mu kyuma ekikebera babomola oyo nawone weetaagisa naye ku bano abavaayo abakiriminga mu kamera tekuliko wadde n'ogu ono Elisha omuteeka mu kyuma kyonna kiyeye kirekana bulekanya n'omubomole naye bano tekuliko n'omu mbomoleko wadde ewantu wonna oyo evidence ya dokita agogege mazima getwagala dokita twamuguze naye kati kambuze ekibuuzo esabi owagira oba odifendinga omusumba ono kubanga muntu wo omubirivingiramu omwagala nnyo oba oyogera byoyogera based on facts kubanga oyinza okuba kiringa kati nange Sami tebasobola kizibu nnyo okuntwala nti ngende mu kaguli nina obujulizi bwendeese eri kitange balooya abasaidi bajja kunkubamu ebituli bagamba kale kati Sami ayinza kugera kikutaatawe kati kyembuuza olyogera byoyogera based on facts fact emu gyenzudde ogambye wawuliriza ku Bukenya media yes nayogera wati ne wati Bukenya tumukubidde ayogedde kyekimu kyogamba bino ebintu byogera based on facts oba olina just love ya muntu owulira nga toyagala kukkiriza oli mu ddinaayo singa mbadde mbyogerera ku mukwano nandize wano nenjogera ng'abantu aba nedda tabirya naye nzize nenkumenyera omuntu abyogera first of all nenkulaga ddiro yakola amazima na lwaki akola obulimba era na kiki kyafuna mu bulimba nenkulaga nenkikumenya nenkiteeka ku meeza negamba nti emyaka gyonna bazze boogera ku Robert Kayanja nti muli wabiki naye emyaka gyonna n'okutuuka olwaleero kati tugeze emyaka gyonna ndoza tateekanga muntu mu kooti direct agambye nti amulidde kubanga bali be yateekayo be baali baleeta abantu nti bano baalidde bebo bakyazze baani kubona tewali go basobola kebera nti whether bamulya oba tebamukola kubanga ye teyagamba bandya agamba ayina be yakola ki for this time bataddeyo abantu abagamba nti yatukola ki dokita n'akebera n'agamba nti kubona tekuli muntu wadde gwe bali babomoddeko wantu waki ebyo si bigambo byange kakati game mwaka ku mwaka abantu abagezako okulwanyisa Robert Kayanja bo ebyabwe nabo balina ebibalwanyisa kubanga abagoba omuntu nabo balina ebibakola ki ebibalwanyisa naye bo olwaleero ne tuweta Ssenyonga singa tujja wano ku seeti tuwete ebikuba Ssenyonga webiri ate nga birina facts zaabyo ezitali za kunoonya bwe tuleeta ebyabujingo bikola bitya bwe tuleeta ebya Kiganda bikola bitya buli omu alina weaknesses webale nnyo naye gwe basonzeemu mwaka ku mwaka babuliddwayo omuntu omu ajja n'agamba nti ki wuuno ne tugamba nti yes agambye yandya ne bakebera n'omukebera ate se bano abantu ate zenna kye mbayewuunyaako lwaki banoonya yaabwe babomola nga bamukisa bagamba nti abaana bano baleeta batuufu naye olwa ssente na biki ne influence gye mulina mubigira muti kati Sami webale nnyo kati ekyo sigenda kidefendinga naye kaŋŋambe bwe nti Sami antiru lwe balikeera ne bagamba nti ndi mubbi poliisi ne provinga nti ndi muki lwe ngenda ofuuka omuki ebbanga lyonna lye bagenda okubeera ku propaganda nti ndi mubbi naye nga tewaliwo obukakafu siriba muki era n'ensonga lwaki buli gwe boogerako nti muki asigala atambula antiru nga gavumenti ekoze eki eprovince kati dokita waba agambye tebaabalya nze ŋŋambe nti babalya kakati kambuuze okkiriza nti ebintu bino mu kyaki nnyo mwebiri ekyo kyokikiriza era ekyo mukkanya n'era tukanya bulungi nnyo yes baakuguze nze okujja oyogere byoyogera ate nga bangulira ki anti nyina ensonga gyalabuuza timbuuza baakuguze teri asobola kungula oyogera out of byo yes lwaki tufunye culture mu bulokole nti buli ajja n'abaako kyayogera bagamba baamuguze Elisha yajja n'ayogera byayogera ng'oli mu kugamba nti ali ku musimbi
ne Bukenya ngambye musimbi ate yakugamba ayogera mazima. I am very sure nti naawe byoyogera ali ebwero oyo omwajja kugamba bakuguze twatuuka ddiwa mwogerako ddi amazima nga temuguze. Omanyi buli muntu wajja ebyerisa si byakugamba nti tugambe nti bamuguze, kubanga tugeze ekibadde mu ddiro kigamba nti bamugula eno ne basinga ssente, kugamba kibadde mu balance kuba yennyini yakyeyogerera mwe mwampa nammwe mwampa bwakyeyogerera. But nze mbadde nkuleetera the fact is nti bwe yali aleeta wano okugamba nti Bujinga nguze yaleeta n'ennamba ng'egamba Bujinga Luzias. Siwe kiri? Siwe yakireeta? Bujingo Aluzias. Bwe yaleese wano ebigamba nti Kayanja yanguze yaleese Bukenya. Omusajja we yali ayogera yalaganga obukakafu. Obukakafu mbulumbo yaleeta ng'agamba akole bwe yannyonnyola ekyamuviirako okukola lisiti and all that. Nti abantu abamu be yayogera waliwo abali ebisiyaga mu lisiti ye nga bali direct nti babirya. Yes. Waliwo abasumba nga tebabirya naye nga bawagira agenda. Yes. Zaba bipuushinga nti mu kyaki yefuula atabiraba naye ng'amanye ekigenda mu maaso mu kyaki. Kyova olaba we yali ayogera yeesiba nnyo ku pini. Abokambadde pini bakola biki we batyo. Nange ekibuuzo nimbuuza lwaki omusumba kuba yayogera nnyo ku bano abaliraanye omusumba. Lwaki gwe omusumba tosobola kugamba bakuliraanye nti bannaye mujja kundabisa bubi. Pini oli mwana wa bulenzi lekerawo kwekuba pini, lekerawo zambala. Okitegeera oli mwana wa bulenzi lwaki osiba enviiri? Otegeera kyekugamba yensonga lwaki kuba yagamba we yali nga akyali eri ebimu ku sayini zaabwe ze balabirangako okwetegeera byebyo. Yes. Kati abasumba bano Sami, first of all waliwo kye nabadde nkugamba nga tuli mu programu eno negamba nti abantu bonna tebalina oba mu calling zaffe waliwo abantu abatalina the same power like obuweereza nga wonoga nti ono musumba ono okire. Waliwo abantu abalina mu kamwa kaabwe nga tebalina the same power mu kwogera ebintu. Tugeze waliwo omuntu asobola okujja n'ajja mu kanisa naga nti bannange okubonolako mbagamba lwaki mwambala bwempale bwe mutu lwaki naye nobawo n'omulala talina power eyo eyogera mu that way. Naye ng'ate sometime abantu bano ababa batudde oba olumu ekifaananyi kye baba bakola tekiba kifaananyi kiki kirungi okugeza nga ogenda nti waliwo abaliraanye omusumba yena alina pini biki bakuliraanye bonna wetegedde. Yes, bano abakuli okumpi. Kakati kye ndowooza ensonga eno yandibadde nkulu nnyo singa mwami Elisha atuleetedde n'atugamba nti for example Robert Kayanja gundi yakwatira ensawo laba ennyindo we ziri embomole laba amalulu galagaki naye n'otugamba into the congregation kubanga omusumba ekiri mu congregation n'okubanga akimanyi ne congregation kiriza bwe tubeera bwe tubuli otukuŋŋaana wabawo omubbi w'essimu era abasumba batogala bannaye wadde omwoyo akujjudde naye towerabira ensawo ye wansi ategeeza nti newankubadde tuli mu kyaki omubbi w'essimu akola ki waali. Naye singa azze n'agamba nti abantu abali ku benki tugeze bano ye kabinenti yo eno kabinenti yo ndowooza wagisunsula okola ki natwete netugamba nti kati njagala tugende mu kabinenti ya Bugembe ye senior pastor, assistant pastor bamuyita gundi, omukwasi w'ensaba bamuyita gundi agamba nti abali akumpi anti tetwagala tugambe abali okumpi njagala tugambe nti Robert Kayanja gwe musumba omukulu nti vice we ye mukyala w'ogundi laba ennyindo eyo gundi etegedde tulabe mu kabinenti eno eriraanye omukulu abantu bano bayogera bakola batya mwebali awo tukwesyoningira awo bati mu kibiina ekibiina kireeta buli muntu era ne bano abamugula bwe tunaagende wa Ssenyo nga tujja kusanga nga ekibiina
lwaki kindeeta ku kibuzo kyange lwaki mmwe mulowooza buli ayogera ebitakwatagana ku byammwe bye mwagala kuwulira abaaguliddwa kati gwe waguliddwa nze saaguli teri asobola kungula kati ne Elisha yayogedde bye yayogedde ng'asinziira ku bukakafu bw'alina si ku bukakafu kati mmwe mugamba yaguliddwa Sami ani agamba nti yaguliddwa kuva kyogera nti abaguliddwa ne Bukenya wenjogedde wetwogedde naye ku simu wano era agamba nti yaguliddwa kakati kankuyambe dayo ku programu yo kyeka gw'ogikola bukozi togyetegereza Bukenya agambe waliwo abamuwadde ssente gwe dayo ku programu yo va ku bya Bukenya ove ne ku byange Elisha yennyini yagamba banguze tetumukuwayiriza ye yennyini agamba oyajja neyalaga eyabugingo ng'amugula atuli kati toziza mabega weka nyine ovagamba nti abaamuguze anti kubanga yennyini yayogedde ate yakyogedde wati Elisha yagambye kala bamufacilitatinga kati kyenzikiriza ne mumugula kati yavudde yayogera mazima teryamuwa ssente linda kakabanga katono nkikusibira muttu akabanga katono agenda kuddamu ate akyuse omudumu mulala agutunuze mulala kadadde kati abamugula bano betumanyi obulungi abamusasula babugingo basenyonga bakiganda kakati baveeyo bagende nti sibe bamugula lwaki mulwana tewali kulwana muli basumba lwaki mwekula nga teffenna missoni erimu kugenda kutwala abantu mu ggulu na kugenda mu ggulu by the way tisuyinza gamba tewali kulwana kubanga okulwana ensi yonna ekulaba mululu eyo puroguramu namba nakati mululu nga mwenna gwe ogamba bali bano abeeri bagamba mweno bonna be bali mu kwogerako abasajja balyoke baliweeroofu ssente balina buli kimu bakikoze fe waffe batuwaayiriza kyekyandeese wano sabikeke balyagange ndine pasita Serwada ebigazi byayogera biri mu vidiyo eyakolebwa Elisha kyensinza okakasa njagala oŋŋambe yes or no mu vidiyo zetukoze oŋŋambye Elisha yasibibwa era wamulabako era yasavinga obusibe mukomera ekigo emyaka 7 ekyokubiri okakasa bukakasa nti Elisha yaguliddwa era tukiwe mbwe katayimu ogenda kulaba ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.